Ate by'ebibiina ebiwaanisa okuweetata bano mu ggwanga naddala eby'obwannakyewa bifudde n'ebivumirira ekya gavumenti okukkiriza emmere yaweebwayo amakampuni agamu. Bino bye bigamba nti amakampuni gano gawaayo emmere eno mu bumenyi bw'amateeka olw'ensonga nti teri kampuni yonna ekkirizibwa okwemulisa oba kweranga ng'ate eri mu mulimu ogwekkiriza abantu okuweetata aba. Bano banokoddeyo kampuni okuli Merchandise Limited awamu ne Tobacco Leaf nga bagamba nti zino kampuni ebiri zaawayo kumpi ensimbi eziri mu bukadde 2 mu obukadde 5 nga bwe kiba kisoboka nti gavumenti yandibadde ensimbi zino ezibaddiza. Na bino katubifune. Mu bantu abo abaavaayo mwalimu kampuni ezikola taaba nga mwe muli eya Meridian ne eya Tobacco Leaf and Merchandise Limited. Ezo kampuni 2 zaawaayo ssente ziwera ddala $2.5 million ziyambeko mu kulwanyisa obulwadde buno obwa COVID-19. Naye nga tumanyi ekyo kiba kimenya etteeka erikwata ku taaba lino erya Uganda lye twakola. Etteeka mu section oba mu kitundu ekyo ekya 22 ligamba kampuni ezikola taaba tezirina mu ngeri yonna okuwaayo ku projekiti yonna oba puroguramu oba enkola yonna eya gavumenti tezirina kuwaayo ssente. So kati bwe tulaba nga gavumenti ate evuddeyo nga kampuni zino ziwaayo ate nekkiriza kiba kiraga mbuno etteeka eryo tetulugoberedde nga ate ffe twalikola. So tubadde tusaba gavumenti yaffe naddala minisita w'ebyobulamu ne akakiiko akakola ku COVID-19 okulaba nga ensonga eyo bagitunulamu balabe engeri gye basobola ogihandolingamu. Act stops anyone at any level in government or public office to enter into any relationship that may compromise legislation and policy for tobacco control. Therefore, it is important that even when we need all the resources, the task force for COVID-19 in Uganda should desist from taking any help or any contribution from the tobacco industry, because tobacco is destroying our health, so taking any goodies from them is not going to help our health sector. And finally, it is critical that for you who is aware, you should educate those ones who are around you, because tobacco kills when you use it directly. But